TV Uganda, thank you so much for watching. Yona je musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Embeera ya Kalantini tukyali mu lockdown, mwekumire waka mugoberera amateeka. Atuli wano ne Ssenga Justine Nantume. Twagala atubuuzeeko ayogereko ne bawalabe ne batabanyiibe. Ssenga gye baleko. Nawe gye baleko sabo. Genda bitya? Bwe bityo bya kwedifeninga kwegamba mune tulina kubeera nga open windows oba yange gye nina. Eyiyo nga yanjawo. Ondabye anti no munene aba munene nyabo. Sorry. Abega ETV nsanyuse nnyo kuba nammwe olunaku olwaliro bannange Yoweri Kaguta Museveni yali tunaabe engalo twakamalako n'ennaku nnyingi nnyo tunaabe engalo tubuzayo kati ennaku 3 zokka leero ennaku ziba ziri 15 kale nolwekyo katulindire tulaba ate eggulire eddala naye nga tubeddeko nnyo abali mu mbeera embi Mukama basobozesa musobole okufuna ekyokulya. Ssenga wanjise tuli waka tuli mu lockdown. Embeera eri mu batabanyibo ne bawalabo bakuloopeddeko. Baloopa abaana abawala abakooye abaami bakagoggo anti buli kwekyusa pa jjukira abaana baga ne babajjawo oba kirosooka ekiddeko jjukira abaana baga ne babajjako togisemberera ne babatwalawa mu byalo kati baliwo awaka bameka kwegamba buli omu atuusa okukowa munne naye ate nga tekyandibadde bwekityo nti omwami okuwa omukyala oba omukyala okuwa omwami nedda wabula mukwatagane. Kulono ono aleesa abafumba bamu n'abagatta abadde bayawula ebisenge ate abalala n'abaawukanya entalo mpitirivu nze nkoye amasimu era kivola bujja nkubira essimu ng'oluusi njijjako oluusi ebaako oluusi tebaako lwa nsonga ya butabanguko obuli mu maka g'abantu. Abaami bwe boogera ensonga nazo laba ntuufu, abakyala bwe boogera ensonga nabo batuufu kubanga abakyala basinga bategedde nti abaami balina abakazi abalaba ebbali mu mbeera eno gye tulimu era abakyala bawaka we bategedde nti abaami bazaala dde abaana ebweru oli akuba asizira essimu ng'aluma n'obugigi ne ku mwenda agikuba ayagala sente za mmere ono mama w'abaana wategeera nti baze mu mbwa yange yagitabaaza dda mu nzigi endala oba okitegedde yesebu. Kati Ssenga bwenga Ssenga obayambye otya mu mbeera eno? Kyembayambyemu kitono. Nze kyeŋŋamba nti abakyala abafumbo mwenna abali waka obuntu bulamu bwe bulina okusooka. Obadde olina obusimu obukukutibwa obwokubira ebbali essimu wakiri ogira ogijjako ebeeraawo osigaze kukubira kitawo na nnyoko nababulaza bo nabassenga kale kaŋŋamba ab'eŋŋanda bw'oba owuliza bw'omala obbawuliza nga olunaku lukedde essimu gijjeeko. Kati Ssenga abaana ab'obuwala beekubira emiranga ku social media baali basabako nti ne President Museveni abayambe aggulewo kati lisiti olunaku lumu abaami emmundu zaggwamu amasasi. Nanno kankubulire si kyekyo mbuno beekwasa Kalantini emmundu zaabwe zaggwamu amasasi kuva ddanga ne Kalantini gye najja ng'abaami baluyongoyongo muli eyo muli bayitirivu nnyo osanga omwana wa myaka 23 akusaba ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Nze ne ngamba nze bannange nzeegyo emyaka oba tunatuuka kunywa ddagala ly'amaanyi ga kisajja wabula yiga buyizi nkozesa omuntu no baba tamanyi kusekula binyeebwa ng'obimuwadde byonna bimalira ku ttaka buli wasekula biyiika ebbali oba kitegedde naye ng'omuntu amanyi okusekula ekinyeebwa maama nnyabo emmundu tayinza kukola ki tayinza kuggwamu masasi naye abaami baffe kuva dde era bwe bati baluyongoyongo temwekwasa Kalantini. Kati eddagala bakoze batya? Mwakozeeyo katteeka awe nammwe nti bakuba akasimu ne balinona kuba abaana bakaaba bagamba owaayi baggulewo olunaku lumu tugende ewa Ssenga Nantume abasajja bano bagende banona amasasi. Siri nnyo Ssenga nnyo wa madagala wabula ndi Ssenga nnyo Ssenga o counseling kubanga si buli kimu nti ekikuluma nti kyetaaga ddagala. Waliwo abantu abamu ng'alina birowoozo nga bebimubuzizza amaanyi nayagala nona eddagala nga ne bw'anaalinywa ajja kusigalayo nga bw'abadde kubanga alina stress ku mutima oba omukyalo oba omwami. Era nze nsooka kukuba bibuuzo oyagala ddagala ly'amaanyi ga kisajja lyaki olina emyaka emeka wakozesako ku masturbation amaanyi ne gakendeera nti nedda olina endwadde yonna kabotongo infection UTI nti nedda nemugamba oba tobirina okola mulimu ki oyingiza otya ofulumya otya nensooka mmanya ebimuleetedde amaanyi ago okuggwamu naye ogenda okulaba nga ebimuleetedde amaanyi okuggwamu usitulensi mwattu n'obujja ku mukazi we ayina buyitirivu nnyo n'omulala nga tamanyi kazannyo ka mu kisenge oba nfuna akazannyo ako keetaaga mpolampola nga bw'ozannya matatu
onakusaba kityo n'omusaba mutima onakusaba ddayi ne mulonda ne mupiikinga ku ttaka omununo omuliisaluiseko naye abaami baffe nga ne bwonununa eddagala ng'olisasirimu ddakiika 2 nkwatako mama nakigudde era ojja kusigala otyo n'olwekyo nkugamba nti nedda sooka oyige bugubugu si muliro n'akwata empola atuuka ewala n'akikuba empola akitta oba nfuna n'obagamba mugende mpolampola ng'otambula ensonga eyo tobeera bugubugu ojja kuweza eddakiika 35 ng'okyali mu kazanyo ozannya nga tetokooye wabula onyumirwa lwokuba mwe mwamanyire mu bifuntula nfuntule nyabo Ssenga omuvubuka yenna bw'ajjewo ng'ayagala oba eddagala maanyi ga kisajja alina tutandikira ku myaka emeka otandikira ku myaka emeka okubawo emyaka kale n'owa2 tumuwa naye nga tumuwa eryo eriri mu kyo nti singa abadde akozesa nnyo masturbation n'agamba nti nawo omuntu wange Ssenga ali mu myaka 2 naye ate era ebiseera ebisinga oyo muyita ne mugaa jangu nga ne twogeramu naye ne mugamba ng'opapye ku myaka egyo 2 tonatuuka kunywa ddagala ly'amaanyi ga kisajja olw'ensonga nti emyaka gyo gikyali mito bw'olimanyiiza eddagala eryo okuva eno ng'okyali muto ojja kutuuka mwana nga tokyasomera ddala ngaera bw'ewatali ddagala tosobola kukola kintu kyonna n'olwekyo nze mbagamba nti nedda wali okozesako masturbation nti ye nomugamba sooka okirekeraawo meketa nnyo ebinyebwa ebibisi meketa nnyo muwogo oba nfuna lya nnyo ebikajjo onywe nnyo amazzi ojja kulaba nga emisuwa gitadde egibadde gikola kibadde ginyeza kubanga bo benyweza ne beesuna taiti eri mu kisabo kyaffe ffe abakyala si ye taiti ebeera mu ngalo zino engalo zino zikwata nnyo ne zinyweza oba ofuna notandika okuwoloma naluusi nakigudde ndabirawo mune nzuno nzijja nzuno ntuuse tewebalirira ndoza nawe okikola Ssenga n'abaana b'obulenzi baloopa bagamba bawalabo emirimu nga tebamanyi bikola kwegamba bakola ekintu kyekimu leero n'enkya neruli anti enkuba y'eŋŋoma ennungi yekuwa tuuni ennungi naye bwona osanga ng'omukubi w'eŋŋoma akuba bubi nange omuyimbi nnakuyimba ntya nakuyimba bubi n'amazina agayinza n'okugaana okujja naye nammwe abaami muyiyirize mukyosirize kyenva mbagamba nti abakyala mwenna abali eyo mulekeraawo okuweera omwami w'emmere mu kifo ekimu teeka ku dayiningi teeka ku mmeeza emmere buli wamu gimuweere oyalawo omukeeka agenda okujja nti kyaggulo nti ye tutula no ku mukeeka switi we tuba tulira ekyeggulo agenze okunaaba gimusanzeeyo gimutwalire oba nfuna agenze kusenya amaanyi mulumbe gimutwalire oba nfuna ali kutawula ava kunaba yesimula amazzi gimutwalire ngambe emmere nyabo alright ETV Uganda thank you so much n'ebigambo ebigirewo ku mmere gy'abamuwadde bijja kuba birala oba kitegedde osobola okuwa omwami w'emmere ng'oyimiridde noyimira bulungi nnyo n'agirya ate nonyumirwa naye nanyumirwa ng'ali emmere gye wafumbye kale n'olwekyo abakyala tuyige okukyusiriza n'emimwa abakyala mulekerawo emimwa mu Kalantini eno muyomba nnyo buli kimu ne mwesonsa abaami obwavu buyitiridde abasajja tebalina ssente ze babawa tebalina ssente naye abakyala tubadde tukola bw'omanya nti olwaliro sukaali omwami agambye siinaawoko ku ssente kwata kuzizeza ekikazi mulina ebikazi byemuteeka mu nnyumba mukwata kuziza ekikazi ekyo genda oguleyo akawungo oba genda oguleyo sukaali abaana babeererewo so si byakwerekera eno Kalantini ffenna tuli baami awaka leka gamba nti bazee wange yekaye mwami nedda eno Kalantini ffenna abakyala n'abaami etufudde kyekimu ffenna tuli baami tuyambagane olw'okukuuma omukwano gwaffe gwe tulina. Right, ETV Uganda, thank you so much for watching. Tuli wano ne Ssenga Justine Nantume atunyumizaamu agezaako okuwa ku baana b'obuwala n'abalenzi amagezi babaddewo batya mu mbeera eno eya obusambattuko buyitiridde abantu baawukana ebintu ebiringa ebyo kakati Ssenga abaana bano ogambye nti totera kujja ne waliwo ababeereyo abamu nga baagala obuyambi bwe basobola okukulabako mu Kalantini eno oba n'akukubira akasimu n'akubulira kyayagala n'okisindika ku wabooda mba nkisobola naye ebiseera ebisinga njaganya kulaba n'omuntu oyo afaana ate yagala eddagala eryo nze siteera nze nkugambye ndi Ssenga ow'ebigambo kaŋŋambe kansolingi okusinga okugaba ennyo eddagala ate mu mbeera eno siyinza gamba muntu nti jangu olina newange nedda okuleka ng'abadde mulwadde wange emabega n'omupya nsobola omwanyiza kasitakkiriza omubuuza bangi tebaagala kubabuuza ate nze ndi wakubuuza nsooke mmanye lwaki nkuwa eddagala wabaaki okubeera otyo olagala nakubira essimu nagamba Ssenga nze nsiriza entamu nzizi n'omubuuza olina emyaka
emeka tirina emyaka 3-25 n'omugamba wazaalako tinedda wajjamuko olubuto senga ng'obuuza bingi awo nga nange zivaako kugamba kati maama noonya senga wadda ku kitaawo yataakubuuza bingi naye nze okugaba eddagala mala kumanya lwaki waliwo abakyala bajjajjamu embuto buli mwezi kisiriza entamu obusuwa buli bunafu oba obwagazi notuuka ekiseera nga tokyafuna kunyumirwa kwonna nga nobeera n'omuntu wo nga musamba akapiira nga gwe tolibulira ne bwali kukola atya ne bwali tolina feeling ezo zagenda lwakujjajjamu embuto biri ebima babateekamu kati mba nina okumala okubuuza nkwawulira eddagala ggwe naawe agamba ndi ku famire senga naye ennaku zino entamu yange esiiriddemu bw'ate naawe eddagala libeera ddala kati kyova olaba nsooka kukubuuza bibuuzo wazaalako wajjamuko olubuto oba nfuna kati bwe mbikubuuza gwe noovaako waya ate nga nange nvaako waya oba nfuna bulungi simala gagaba ddagala. Senga abaana b'obuwalera bakomplaini nga bagamba ennaku zino abatabanyiibo babazanyirako buzanyizi tebakyayagala kubawasa. Naye ennaku zino obufumbo bw'ennaku zino bwazaala sijja kugamba nti nno abaami be bakyamu oba abakyala be bakyamu wabula obufumbo bw'ennaku zino bwazaala omwami ogenda n'obeera naye n'olowooza nti agenda kukuwasa bya ddala bw'ofuna olubuto olusi n'akuddukako kyovola nti basingo maaza bangi nnyo osanga omwana wa myaka 25 nga naye agamba nze ndi singo maaza nze nerabirira omwana wange oba ofuna nga tekyandibaddewo naye lwabutasooka kumala kwetegereza omwami ono asazaawo ki abamu ne babazaliramu ne mayumba gaabwe mu mizigo gyabwe gye bapangisa ng'omulenzi gyamutwala oba ofuna sooka olindula bya ddala nti omuntu nze ngamba weesibe ku muntu gwolaba nti mutuufu ayagala kuwasa sooka omugamba oyagala okubeera nange tusooke tugenda olaba abakadde okulaba abakadde basinga bakitya okulaba obukadde oba togenze kunnyanjula okulaba abakadde oba tonkubye embaga wabula bwe boosazeewo nti ngenda kubeera naawe tugende maama taata bakulabe nti gwe ngenza okubeera naye bwe tulifuna ensimbi tulidda naye abaami abasinga n'ekyo kibalema wabula nayagala tebuyisa ate namwe mwayiza akakodyo mwagala okusambamu obusambi kamangungu omulago omukwano gwotwamulayo n'omununa mubugere n'omununa mumatu n'omununa paka mu lubiri ng'onuuna kwegamba najjawunga natabuka n'agamba ate sifunangako omuntu anuuna bugere ono lwaki susulya ddala nokumala wiiki ogera gubadde wiiki gufuuse mwezi n'olwekyo nze ngamba abaana balatugumiikirizeemuuko si buli akugambye nti no nkwagala nti aba akwagala kuva ku ntobo ya mutima gwe banaazuula batya omutuufu yaluddewo kaakabanga lokaba bawala benaku ze tebakyalwisa omukwano ennaku 2 olwokusatu nga jjula oba nfuna naye so senga omutwaliriza akabanga omusajja anakkiriza mumulwise kaakabanga ng'olaba embeera ze mubuuze namu obeerawa okola mulimu ki bakuzaalawa baganda bo beebaani bakadde bo gye bali otontoloyoko mbalabika kwegamba n'olaba nti omuntu omutegeddeko kaakatonotono naye abasinga afuna n'olubuto nga tamanyi waabwe wa mulenzi gye bamuzaala nga tamanyi wadde baganda be nga tamanyi wadde mikwano gye nga n'omulimu gwakola mukana mugulu tagumanyi olwokuba nti balina ekifo kye basisinkanamu ne beeraga omukwano ogwawa n'ogwawa n'alowooza nti mumaze nti ebyo omusajja sooka olinde muwala kumuzuula bamuzaalawa abantu be bali luddawa accident senga ebezze ng'ofunye olubuto wosobola okuddusiza omwana n'omutwale nze bangi abo nnyumba nabo senga alina abaana 3 omusajja yandekawo simanyi gye bamuzaala sirina wadde famire ye yali akoyawa nali simanyi yaŋŋamba abeereyo mu kisenyi yaŋŋamba musuubuzi kati ebyo oba obiraba abo abakyala bwe batyo musooke kumanya omwami bamuzaddewa famire ye eriruddawo eryetya nga tunnasalawo okumujjulira kyaggulo bakyamisa n'okukirya. Senga waliwo n'ensonga endala abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi abaana bano ab'obuwala baagala nnyo ali mu myaka katugamba 25 ayagala omusajja wa myaka 25-28 abeere nga yazimba alina bizinensi yavuga emmotoka kyokka bw'oba bagamba kugamba embeera eyo nga tebaagala bagamba nze abasajja abakulu sobola fumbira omusajja mukulu alina famire naye ate babendako nga balina buno obuvubuko mu myaka gyabwe ate ne benda ku basajja abakulu abalina famire. Ebintu byakyoka omwana omulenzi w'emyaka 25 basatu oba 4 kumulaba ku mativi amalanga asaba mukyala mukulu ayakoledde alina n'emmotoka kwegamba bwewulira ensonga ze naye olya nga ntuufu agenda kugamba nzisenga bawala saizi zange twale magana si bayonjo tebamanyi kunaaba tebagendako wasenga Nantume oba nfuna kwegamba tebategeera bakagambe babbi bubbi kati nenjagala omuntu omukulu ono antegeera ankwata ngaekyatika anjagala ate ne mumbeera nembeera nungi abawala nkoyo okunzibako sente ate bwosanga omukyalo omukulu bagamba nti njagala obulenzi obuto aye naye nowulira naye nga
byavaawo kati byokugamba nti buli muntu ayagala emyaka gye era nze ngamba choice yo gwe gyoyagala ku mutima gwo nti ye muntu bw'ati gwe boogende naye oba olaba nti wono ofunira essanyu. Ennaku zino buli muntu ali waali wanaafunira essanyu oba wanaafunira emirembe lwakuba nti mulimu abato kati nga ggwe oyagala wa mukazi 5 myaka 5 era ng'onoonya nyiiga nnyo ne ŋŋamba yandisose n'asooka akola n'abako nekyabadde n'afuna omuntu we ajja mu sayizi lwakuba mwayononeka abawala temukyayagala bajja mu makubo matuufu mwenna mumwagala kusika kutu nga mutwala oyo afumba bwe buzibu obuliwo mukwa. Ssenga nga tumaliriza bubaka ki bw'osembyayo eri bawalabo ne batabanyi bo mu kalantini eno? Mu kalantini eno buli omu yeesonyiwe essimu ya munne. Mu kalantini eno buli omu awulirize munne wabeewo okuteesa wabawo okukkaanya mu bufumbo nga muli babiri omukyala n'omwami kubaako omu omusiru omu n'abeera omugezi naye mwembi bwe mubeera abagezi mu bufumbo buganye obulaba omwami mugezi nnyo gwe omukyala tebaamuko omusirumuuko omwami bwolaba ng'ate gwe omwami ofukamuko naye bwe munayagala mwene mubeere ku leva emu temujja kwenkanankana kyova olaba engalo zino nazo zikola ki tezenkanankana kyenva mbagamba nti kubeeko omu ku mmwe akakkana nga mwagala mubeerewo mukuza abaana bammwe kubeeko omu akakkana ku mwenna temujja kwenkanankana nga ngalo zino zemulaba. Nsigadde nze Ssenga Justine Nantume nanyinizo nga bulijjo mukama abawe kyemusinga okwagala. Alright, thank you so much. Tubadde wano ne Ssenga Justine Nantume nga tuwayawayamuko naye ndowooza byayogedde mubiwulidde era ojja kubaako nekyofunamu. Mbaagala nnyo baganda bange mwebale nnyo okutulaba balina gye musinza okutulaba abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Ras Al Khaimah, abali mu Oman, Bahrain, Jordan, abali South Africa mu bibuga byonna, abali mu United States, abali mu Europe, Scandinavian countries wonna. Aaron Bobo mu camera nga bulijjo. Thank you so much for watching. Tubaagala nnyo.